Ngenda munsi ensuubize, ngenda munsi ensuubize, Mukama yeebazibwe nnyo eyo gye ngenda. Ngenda munsi ensuubize, ngenda munsi ensuubize, ngenda munsi ensuubize, Mukama yeebazibwe nnyo eyo gye ngenda. Bw'oba oyagala jangu tugende, bw'oba oyagala jangu tugende, bw'oba oyagala jangu tugende, Mukama. Nedda mukwano, sinnaba nkyaweereza Mukama, sinaba kutuuka kiseera kigenda, sinaba kutuuka kiseera kigenda nkyaweereza Mukama, ntandika butandisi, omanye omulimu oguli wano, sinaba kutuuka kiseera kigenda mukwano. Share the video, share the video, share the video, share the video, tutandike. Njagala okubaaniriza mu kiseera kino, mu kifo kino, mu kanisa yaffe. Njagala kwebaza Katonda ku lwammwe mwenna kubanga we muli. Njagala kwebaza Katonda ku lwammwe abafudde puroguramu eno kyeri. Mwebale nnyo, mwebalire ddala okubeerangawo bulijjo. Saakisuubira era sikirowoozangako nti kisoboka okubeeranga bwe kiri. Naye ku lwa Katonda era mwebaliza ddala nti asobozesezza puroguramu eno okubeera bwetyo nga bweri. Efuuse ensonga. Yes, abantu bagiwulira, bagiraba, responses nziwulira. Jjo waliwo omukyala yaŋŋambye, mwana gwe weebale kujja kutusomesa Bible. Naŋŋamba nakuwulira luli ng'ogamba nti oli wekka ku puroguramu ya Bible and Politics. Mpulira ekinyegenyege ekyankwata nti otyo maama. Kuba kati nsoma Bible nenjiraba mu politics. Naŋŋamba mpulira njagala kujja. Ne mugamba mama jangu nnyambeko, nze mbeerako kawungeezi goberako emisana. Hey, kubanga abatuwa olugambo bangi. Ono atuwa olugambo puroguramu eddako ya lugambo breaking news, Lumbuye yafudde, ate yamubise n'akomawo n'agamba ne mugaana okusasula ssente za Lumbuye afe, Lumbuye mulamu, ate gwe watugambye nti no yafudde, Lumbuye yazuukidde, kati ba Lumbuye bafuuse bana. Eyabika nti Lumbuye afudde n'okaaba n'akaaba ku puroguramu. Kati atagamba mulemeseza ssente z'okuwa Lumbuye mulemeseze ssente ze, kakati mwagala Lumbuye afe. Kati kituufu kyeki. So mami abo bangi nnyo abatuwa ebyo ebyekika ekyo bangi, tobamala nawo. Omukyala yaŋŋambye mpulira kati Bayibuli bwe ngisoma ngitegedde kati politics mulaba buli bwe nsoma Bayibuli. Ne mugamba mama jangu wamuweereze Mukama. So live from Baghdad, you're welcome. Bane mbaniriza mwenna okwetolola ensonda zonna ez'ensi. Uganda, leero mwe bannayuganda ng'osinzidde Uganda okundaba. Bannaye ate ggwe oli wa kabi nnyo. Faawo mu diaspora naye ng'oli Uganda, gw'omanyi kyekitegeeza omuntu okulaba vidiyo y'essaawa emu n'ekitundu, essaawa emu n'eddakiika 10, dakiika 2, dakiika 3 nga kwali akulaba ng'ali Uganda. So bambi mwebale nnyo, mwebalire ddala okubeerangayo bulijjo.
kati omukyala yangambye nange mpulira njagala kujja kusomesa Bible and politics bw'obeerayo ng'owulira Bible and politics wamutegedde Bible bw'ogisoma kati ogitegeera Mukama agikubikulidde jangu otusomese Bible and politics wamma kubanga nkyali omu sifuna liivu era senga nfunayo abantu ng'aba neŋŋendako mu liivu kati ndi mu myaka 2 siyosangamu nnaku ziwera wiiki mu myaka 2 ng'ozigase zonna siyosangamu nnaku ziwera 7 okitegedde nange nfunemuko ku kaliivu nange ntuuleko eno nsome Bible and politics mwebale nnyo mwebalire ddala okubeerangayo. Ensonga za Teacher Lumbuye njagala kuzogerako katono ku lwa audios ezitambula ze bayimiriddeko okutandika okutanishinga erinnya lya NUP n'erinnya lya Secretary waffe Rubongoya. Abo abakuba Rubongoya be bali abaayagala edda omukuba banoonya kati bamu implicating awantu mwe Rubongoya omuntu tasomera bwereere temusobola kutukaka kugamba nti basasule lawyer yatugamba yayogerako n'abaali bakutte Teacher Lumbuye nayogerako ne Teacher Lumbuye n'agamba bamuwe ssente bamugamba essente ziweze waakiri kati tutandike process tayagala kulabika agamba basasule simanyi bayiwe lawyer omuto baagala kuwa nga bw'obeera nti Lukwago and company advocate baagala kwogera ne Lukwago and Sseggona company advocate bakwate ssente baziwe omuntu gwe balabye omuntu ali mu nzikiza tayagala kumulaba mwe Rubongoya teyasomera bwereere mbu Rubongoya agaanidde ssente simanyi agaanidde ssente kati azisasulaani omusajja obukwakulizo bwe yateekawo bwonna babutuukiriza ssente baziwezezza wabula mmwe mugezaako okuba gundi Secretary waffe Rubongoya asasule essente ng'asasula ekizikiza kakati abagambe nti nno yaziwaani baagala kumulaba bamusindikira balooya abakugu omusajja bw'aba agende ku neti anoonye wa Mary and company advocate bamusindikidde wa Mary head of legal department NUP aina gundi law company ye yasituka agende jeno ku jeno bayogerezeganye oli aganye okulaba ono ate mwe mugamba musasule mwe muli emabega w'okwata Lumbuye mwabakako okusasula essente tusasula golowoleza ddala nti abantu tebaasoma abantu bakwate emitwalo gya $7 bagisasula omuntu gwe batamanyi gwe batalabyeko yagamba mwe musasule muleete ntandike process nga ntandika kumubalagako neera n'owulira omuntu ng'omuntu ajja mu kabokisi agamba Rubongoya omulabye aganya okusasula gundi Rubongoya aganya okusasula ayagala bakwate Lumbuye naye bannange ekyo nkimaze nze ensonga za Teacher Lumbuye nazikwasa Katonda kuba kati Lumbuye omu yakavaamu balumbuye 5 omu ali ggulu omu yafa omulala yazuukidde omulala ali Taki kwegamba biri awo nze awo Bible egamba bweti bwe byetabulatabula mu lubereberye omwoyo mutukuvu najja n'amaamira ku buziba n'ayawula Lumbuye omutuufu n'amwawula ku mufu n'amwawula ku weggulu Lumbuye n'alabika awo eyo nze ye position yange nawe bwebanga ye position yo tugende mu maaso bw'oba oli ku Lumbuye oli eyafa kitalo nnyo mukwano kitalo nnyo ku kyalumbuyewo bw'oba oli ku Lumbuye oli kati wa NRM aleyo mbu bakuliyetinza anaaza mirundi agenda kujja akube NUP yonna agireke bulere oyo naye Lumbuye gyali nawe oli waddembe ogenda n'oyo okitegedde kati ebyo bwe bitutabulatabula tuyita mwoyo mutukuvu najja n'amaamira ku buziba ate kyensaba Katonda nakyo kibanga gyekiri nga Lumbuye yafa ne bamuziika ensigo eyo bwemala okuvunda tuemere tusibukemu balumbuye 7 Museveni abulwe jadda nekyo kisoboka okubanga yamusimbye wona tatuwona yeye nyini ye yagambye leero nzize kwogera ku Museveni don't miss tobaako gyolaga kiki ekimugoba kiki kye yatidde wandiika ekyawandiikibwa kino lubereberye essuula 3
olubereberye Genesis chapter 3 from verse 8 to verse 12 wetugenda okujja Museveni w'eggulu eyayogedde ku ya security eggulu awo Bible and politics ekyo kye kyatuleeta ku programu eno mutegere nti Bible tegwayo okitegedde yes ebintu byabaddewo nga Museveni abyogera eggulu byaliwo mu lubereberye lw'okutonda ensi nga yakatondebwako chapter 2 mu chapter ey'okusatu Museveni mwe yagudde eggulu ke kawaayiro akamukutte leero ke mbaleetedde now ekyatti kya Lumbuye nkimaze bwentyo oluwaddembe okugenda ne Lumbuye gw'oyagala nabagambye bw'oba ogenze ne Lumbuye oli omufu nze mulekwa inbox me amataaba nagaana okukwata ssente ze naye ez'amataaba abadde yakansimba wano nga nakabuka alawo bwenti ntandise okuweereza eggwanga ate ye naakolaki kati goba nga wagenze n'oyo jangu mu kabokisi ompeereza amataaba ate ndabe bwe mbeerawo nga mulekwa ku social media kuba ye yandeeta ekyo sikimaze naye nze ndi ku Lumbuye oli omulamu ali ettake now ate agenda okulabika hey. ate bwe tuli batukikakasiza nti Lumbuye yafa kati nga tusaba Katonda ettabi eryo ogwo omuti ogwatemebwa ne gugwa n'ekikonge ne kikala ettabi lyakyo lifuna akaloosa k'amazzi lisibuke wansi awo nga bw'olaba eri akawuma kawuma NUP omusaayi gw'akawuma gwe gwasimba NUP olwaliro Museveni alogootana byayogera tabimanyi yagambye ebbanga Bobi Wine lyafugidde Uganda Bobi Wine dictator hey bwe baba bamutta Lumbuye ne bamuziika ensigo esooka kuvunda n'emera mujja tuwulira mumanyi info gye nnyina Museveni yagambye bo tebattangako bantu vidiyo ennemye okutandika kati ngitandikiddeawo nja kukomawo obukomi yagambye bo tebattangako bantu Museveni nsobola okukubulira engeri gye wattamu Kazini kati nze leka nkubuulire mbadde nnyina bye mmanyi naye jjo neeyongedde okubi omuntu yazze mu kabokisi n'agamba Museveni n'agamba tattanga bantu nsobola kati okubabulira mu Kazini enfa gye yafaamu n'enkwata gye bakwatamu omusango n'abantu be bajja ku fayiro ya Kazini n'abantu abali mu security abali aba Kazini abateeka abasibe mu kkomero omwali Duralu n'ababuulira ekituufu kati Museveni njagala nkubulire tosobola kutta information nga bw'okirowooza ate si buli muntu ali mu gavumenti ya Museveni nti nno mubi si buli muntu ali mu security nti nno mubi bakwata Duralu ne bamutega abasibe kati nkikubuulira bakwata Duralu ne bamutega abasibe n'abibanyumiza mu kkomera ne bakwata abali ku fayiro ya Kazini ne babakyusa ne bagibajjako ne bagiwa omulala oyo Duralu ne bamujja ku CPS ne bamutwala ne Ruzira ne bamutega abasibe abantu bamanye enzita Museveni giwatta Kazini kati nange ngimanyi eyagiŋŋambye ali wakati mu fayiro zino kakati toyinza kutta Lumbuye omu onootumalawo bino ebintu ndi mu biga nabitambuza dda kati lwaliro gwe ne bwonkwata wali ababimanyi Lumbuye yalese ayiye Nasalebedi tugambe nti no Lumbuye yafa kubangira mwana wa muntu Bible egamba buli ekizaaliwo omukazi era kifa olunaku lwozaalibwa buli lunaku lw'okuza birthday yo mmanya waliyo olunaku lw'okufaalu ekyo kimanyi buli lunaku lwe bali kuliza birthday bagamba wazaalibwa ng'ennaku z'omwezi bweziti nga bwe wajja era olina olunaku lw'onoogenda bwe kuba kwagala kwa Katonda nga Lumbuye wakufiira mu zino saga asobolera era ne Museveni yakyogeddeko nti abo abantu be mutata abo ate bafuuka ba hero which is very true kati lwaliro nze ne bwankwata olwaleero nabuuliddeko ba confidential bange ne mbabuulira ku kintu kya Kazini ne mbagamba muve ku by'olugambo kino nkubuulira bwino okitegedde kati okutta Lumbuye oba okumugjawo tekisiba information tuzifuna nkugambye n'abantu be wakyuswa okubajja ku fayiro ya Kazini mbamanya amanya mbakubuulire kati njagala mutegere nti tosobola kusiba information mu security mwalimu abantu abakwatibwako ku kufa kwa Kazini
era bamanyi bulungi abantu abatakazini. Museveni omanye ebintu ebiri mu mutwe guno. Ate no memory card yo tekubwangako. Sijikubyangako. Bali bagiwayiriza mbu nagikubya. Sijikubyangako. Eno. Video etandise. Wamma mwebale okubeerako. Mwebale okuwagira Morini Skin Care. Mugende mu maaso n'okumuwagira. Morini Skin Care. Ovanga ku muntu alina ekintu kye yasoma, kye yategeera, kye yagunja nga kya makulu. N'akyagaliza abalala. N'agamba nammwe bwe muba mukyagala, funa kino na kino okole bwoti ne bwoti osobole okukola bwoti. Eyo kampani ye mubeezezza e Bungereza. So bw'aba asazeewo naffe atugabanyizeeko, naffe tubikwate tubigire ate tumuwagire. So mwebale nnyo mwebalire ddala okuwagira Morini Skin Care. Ku Facebook wano kwali ne ku YouTube nayo gyali osobola okulaba ebintu byatusomesezza okukola ogezeeko laba oba osobola okubikola. Mwebale nnyo mwebalire ddala. Tugenze mu programu y'olwaleero etandise. Sharinga buli lwo sharinga obeerako omuntu gwowadde akatebe mu church tusome Bible and Politics. Kiki ekigoba Museveni? Kiki kyawulira emmabegawe ekimuleese okwogera ebigambo bye yayogedde? Museveni nakugamba aba NUP ffe tusinga okukwagala, oba aba opposition oba abaagala obuyinza, ffe tusinga okukwagala. Era ffe okujja tukwata obuyinza twali tukutaasanga jjajja ewaka abazzukulu bwe basobola omugamba jjajja toddamu kugenda mu nku katugende tuleete enku. Jjajja toddamu kukima mazzi kubanga senga basanga jjajja ng'agudde ku luzzi n'ekidomola ng'abazzukulu weetuli. Kati ebizzukulu by'ebisiru ebitalina magezi byagala ogenda obikimira amazzi obireetere obifumbire birye bisiiba ggulu. Bannange mutuwe emmere, bannange mutuwe emmere. Ebyo bizzukulu bisiru. Abazzukulu abagezi ffe twagala jjajja awummule, tumuyambe, tumufumbire, tumuleetere, tumunaaze, tumuteeke wali jjajja ayota akasana tumukomyewo mu nnyumba. Ffe bazzukulu abagezi. Kakati bwe wagaana ogudde n'ekidomola weesibe bbiri. Museveni nakubuulira weesibe bbiri ate tebinnaba. Nakugamba ne mbagamba mmwe abali mu gavumenti ya Museveni abatukolako ebikolobero mukimanye mmwe temulina advantage Obote n'Amini bye baakola. Ebyabwe baabikolera mu nzikiza nga media tewali. Nga balina UTV yokka ne Radio Uganda yokka. Olwaliro ne bwe munaafokasinga ku birediyo byammwe ne mubawa ebyokwogera, ne mubawa gundi amawulire ag'okusoma, ne mubabuulira enjogera gye banaayogeramu ekintu, media ekituwa tekisengezze. Mwe gye mutuleetera amasengejje, ne mutuleetera agaliko enfuufu, ne mutuleetera agaliko ebisooto, ne mutuleetera ge mukubyeko ebisooto. Media ebeera yatuwadde dda, social media eba yatuwadde dda ekituufu. Ne mbagamba temulina kye muyinza kukweka. Kati Museveni ebintu byonna byayogedde mmuleka mbabuulire. Ekintu ekitawanya Museveni mmulenzi leka nkibabuulire. Leero mbadde saagala muntu n'omwami isinga naddala ku mmwe abangoberedde from day one. Museveni yazze mu maaso g'omuzadde we ng'alina sukaali ku matama. N'agamba nze bannange sinnaba kunuuna ku sukaali. Omanyi nze nabagamba politics sigenda kubabuulira, sigenda kumubaleetera mu bifaananyi biri eby'Amakerere University. Politics nja kumubakomezaawo ewaka mu mbeera zaffe eza bulijjo tusobole okutegeera ebintu bino bwe bitambula nti politics atandikira waka. Politics afuga eggwanga abeera waka mu mbeera z'ewaka eza bulijjo. Nagenda olumu awaka tewabeerangawo sukaali abeera bamuleeta waliwo omulwadde, waliwo eyalwadde awaka takyalya mmere ne bamugulirayo kakoota, oba nga waliwo eyakyadde yavudde e Kampala n'atuleetera omugaati ne sukaali. Kati bwe babagamba okulima mulimu olubimbi mu lwanguye mudde waka muli omugaati munyone ku kasukaali. Kakati nagenda n'engenda nnuuna ku kasukaali era ng'omwana bw'aba ate ngera kasukaali bwe kaba egy'emyaka. Ne mmala okukakwatamu nenkanuuna
nenkajja ku mimwa nenkateeka ku matama ne mu kyenyi ne mu mutwe nengende wa maama. Mama nambuuza wire kikingo owoomerera ne mugamba maama ate kati nga mpoomerera lwaki kiki sukali omulabi kwanza sukali wa mulwadde ate bakwata ku sukali nangamba wire tonakwata ku sukali konze maama nedda ate gwota antumye mba mwagazaaki nga nsangudde emimwa naye nga sukali ali mu matama oyo sukali awaaba era kati nkitegeera kati nti sukali okumuluna olina kuteekamu kajiiko konna okateeke mu kamwa kagwereyo naye kasitokwatamu n'okola bwoti sukali ajjira ku kutu. Kati Museveni yazze avulubanya omusaayi wabula ng'avumirira okutta. Yazze nga n'essaati gy'ayambadde eriko omusaayi. Yazze nga n'engalo nga n'ekikopo kyanyweramu kijjudde omusaayi wabula ng'agamba ye tatta. Ne mubuuza Museveni ossa omuntu nti afu tetutta naye ng'essaati eriko amatondo g'omusaayi nga buli omwagala. Mama nangamba sikuganye wali badde onuuna ku kasukali ng'omwana naye kakati muggwe mulimu omuzimu omulala gutandise okukula kati sigenda kukuba gwe nkuba muzimu. Ebiseera ebisinga mama teyakubanga muntu yakubanga muzimu. Nankwata ku mukono nantwala mu ggwaatiro. Yali alina eggwaatiro nga waliwo yatandika okuwaatirawo nga tebannatuzaala. Kati ne tukula ng'entuumu y'emizingonyo eriwo eti. Waliwo egya wiiki, waliwo egy'emyezi, waliwo egy'eggulo, waliwo n'egya leero. Kati n'alyoka akukuba emizingonyo ng'akunnyonnyola bulungi si kuba gwe nkuba muzimu. Nakubuuza wire sukali n'omugamba mama ate sukali mama ndaba ne sukali ku mimwa nga sukali ali ku matu. Kati bw'amala n'akulondako empeke nga 3 n'akubuuza wire kiki kino anti wabadde omusiimuulako n'akubuuza kiki kino kombako. N'obuuza mama oba ate sukali avudde wa okunzija wana ate nze atannamukwatako. Museveni yazze ajjudde omusaayi nababuulirako omwana wa pasita eyagenda ng'omusabira nga amaze okusoma anoonya omulimu gumubuze n'agenda mu basajja bakatonda n'abakyala bakatonda okumusabira. Buli we yayingiranga ne bamugamba mwana gwe olugoye lwo lujjudde amaziga nga ye alaba olugoye lutukula alugolodde n'amugamba olugoye lwo lujjudde amaziga. Omwana n'atakitegeera n'agenda ku musajja wa katonda omulala n'amugamba mwana gwe obadde wakayingira wano nendaba ojjudde amaziga ndaba abantu abakaaba naye olugoye lwo lwonna lujjudde amaziga g'abantu. Omwana nebuuza kiki asembayo okugenda ew'omukyala wa katonda ali namasuba awo mukyala tamanyiddwa asabira nawuwe abayingira namugamba mwana gwe toyingira wano bwati bwayogera mukama ddayo osookoddeyo. Namugamba mama kiki kyekindeese namugamba wenna ojjudde amaziga. Namubuuza mama kiki namugamba bwati bwayogera mukama kitaawo bamuwa ssente z'abamulekwa zonna n'azikuweereramu n'akuweerera mu First World Schools International Schools ne mulya bulungi ne munywa bulungi ne mutambulira mu mamotoka aga buli kika ne mugendanga ku beach ne mugendanga mu holidays okuwummula nga ssente yazijja e Bulaaya nga bamulekwa ne bakaaba amaziga gaabwe gonna gali ku kiteeteeyi kyo bw'atyo bw'ayogera mukama togenda kufuna mulimu era ogenda bonaabona. Museveni yagenza okujja okwegaana okutta abantu nga yenna essaati gy'ayambadde etonnya omusaayi. Spiritual world ne bye yabadde ayogera byonna ng'omulaba yeekazaakaza vidiyo yatandise dda yenna atonnya musaayi. Ekikopo kye yakutta okunywa nga anywa musaayi wabula nga yeegaana agamba ffe tetutta bantu. Kaakati Museveni weebali nnyo weebalire ddala. Ani yakugambye nti ebintu ebyo mu Uganda mwebiri era obadde wange ebintu ebyo bikolebwa? Tugambe nti tobaddeewo ogenza okudda ne bakunyumiza nti ebyo bye bibadde e Uganda. Bw'oba obitegedde baani ababadde babikola bali luddawo bakoze eki? Ffe abamanyi Museveni abatudde ebbanga nga tusoma Museveni nze muzeeyi wange yansomesa Museveni. Bw'olaba ekintu Museveni kyagira ng'omanya yeye Museveni bwe twamukuba ku nguzi yavaayo n'atambula n'abikka ng'abikka gundize n'atambula mbu n'alwanyisa nguzi ng'omanya oyo ye Museveni.
okitegedde nakugamba nembagamba mwegendereze generation mweno lutu eyammwe eno mbi nnyo kuba buli kye mutukola kisigala ku record. Amini yabikola nga bisobola okufa n'omuntu gwabeera se ne bifa ne bigwawo ne bibula. Ogwammwe tekisoboka kubanga guliko buli omu munnamawulire. Omulembe gwammwe gwe mubadde muwuddiisa gwakoma ku Besigye. Eno si FDC. Ffe tuli mu byaddala kyova olaba tetuli ba opposition ate tetuli ki tuli awo gavumenti etukaba opposition etukaba kakati ffe tuli ki naffe tetumanyi. Tuli mu gavumenti ate tetukunganya misolo tetuli mu opposition kubeeri yo FDC mwenna mutukaba Museveni akaba eno FDC ekaba olaba owezi omwezi nga tuwulidde kulinnya Nandala Mafaabi naye Mukama oli mukulu. Mukama oli mukulu kati awalinga Mafaabi waliwo Segirinya buli woyita Segirinya Mukama oyina amaanyi. Okitegedde Museveni bw'omulaba bwe twamukuba ku nguzi n'atambula ekyo n'akibikka n'agenda mu maaso n'enguzi. Yazze n'amenyawo statement zonna zazaakola. I will crush you. N'agamba ffe tetukurashinga abantu. N'agamba from day one in Fronasa, NRA, UPDF, we are serving the interest of Ugandans, interest of people. Okitegedde naye nga luli yatugamba lwe yali ekibuga. I don't serve anybody. I'm not a servant of anybody. I'm just a freedom fighter. Aina interests ze yakola ebibye akiririza mu beliefs ze. Kati eggulo yaze yagambye ffe tukola interests z'abantu nga luli yatugamba akola interests ze is a freedom fighter akiririza mu kyakiririza mu kyalwanirira byonna yabimenyeewo ye yabyerabira. Museveni kiki ekikugoba kansoke ngende mu kyawandiikibwa. Kansoke kuba ngono nebyokwogera bingi naye kyawandiikibwa kiri kimu. Kansoke kyawandiikibwa nkijjewo olubereberye essula 3 tuvudde ku lunyiriri lwa 8 tugende ku 12. Teekayo nnyo okutu wano ndi ku Adamu Eva ne Katonda bamaze okulya ekibala. Katonda ze nga bwe mwalabye Museveni bye yayogedde Adamu bye yayogera. Why? Adamu yali amanya ekituufu nti yalidde ekibala yatta abantu. Adamu ng'akimanyi omusango yaguzza naye ayagala okubaako bwe yeekwata. Ekintu yakikoze ekibi akimanyi kimulumiriza n'ebivaamu abitegedde bamubuuza mbu security organize ne muboggolera abantu. Nze nakakyogera wano nengamba n'okuboggolera obuboggolezi wano omwana Museveni olaba video zange yagambye how can you rebuke n'oboggolera munna Uganda n'omuboggolera nga ye yagamba fenga abaganda gwe tuwatuboggolera kwolwo weesibe ebbiri. Museveni ekikugoba kigenda kukwata nga bwe kyakwata Adamu. Ayina enswagiro gy'awulira emabega we. Museveni awulira enswagiro naye Mukama webale tuleetera Bible. Omukyala yangambye mwana gwe Bible enyuma waleeta Bible. Sinze yaleeta Bible bannange Bible sinze naleeta Bible mu neesonyiwe wabula mwana gwe waleeta Bible nze ndeka. Sinze naleeta Bible mubi ngamba wabula mwana gwe waleeta Bible okujjako gireeta mu byobufuzi naye ne katusome essula 8 essula 3 olunyiriri lwa 8. Ne bawulira eddoboozi lya Mukama Katonda ng'atambula mu lusuku mu kiseera eky'empewo. Omusajja ne mukazi we ne beekweka mu maaso ga Mukama Katonda wakati mu miti egy'omu lusuku. Olunyiriri olw'omwenda. Mukama Katonda n'ayita omusajja n'amubuuza nti oli luuyi wa? Basooka bo ne bawulira ne beekweka. Katonda ababuuza muli luuyi wa?
tugenze ku lunyiriri olw'ekkumi. N'ayogera nti mpulidde eddoboozi lyo mu lusuku ne ntya kubanga mbadde bwereere ne neekweka. Olw'ekkumi n'olumu wano we wali firimu. N'ayogera nti ani eyakubuulira nti obadde bwereere? Museveni ani yakubuulira nti e Uganda batta abantu? Museveni ani yakubuulira nti ne Uganda batta abantu? Ani yakubuulira nti basiba abantu abatalina musango? Ani yakubuulira nti bazzaayo ba refugees mu nsi zaabwe? Ani yakubuulira nti basiba abantu nga tebawozeseddwa? Ani yakubuulira? Mukama yabuuza Adamu, ani yakubuulira? Era kuva ddi? Wakitegeera ddi nti oli bwereere? Bye bibuuzo bye tubuuza Museveni. Watugambye okuva mu 7 olwana, kuva mu 7 oli mu Uganda. Ani yakubuulidde wootaabadde nti bannayuganda banyigirizibwa? Omanyi lwaki Katonda yabuuza musajja? Bamikwana amusole mujja kunsonyiwa. Byenkwasaganya bingi bwentyo bwensiiba, naye tujja kunyigawo ate tusobole n'okuweereza. Wulira. Mukama abuuza Adamu, ani yakugambye? Museveni ani yakugambye? Kuva mu 7 wooli e Uganda watugambye wooli n'otubuulira ne bewataasa, wabula totubuulira bewatta. Simanyi olina ne lwali okubye UPC yonna ogimalewo ku lw'okubanga bakubye ba prisoners of war, bemuwambye ba captives, simanyi biki. Bewatta nga toboogera. Kakati ekibuuzo kiri nti ani yakugambye nti ebyo ebintu bibaddewo e Uganda? Webakubidde essimu mbadde mbabuuza. Omanyi lwaki Katonda yabuuza Adamu? Adamu ye yakola oath ey'okuprotectinga olusuku. Ye yayimirira n'akola oath to protect and to defend buli ekiri mu lusuku. Ne Katonda bwe yajja gwe yabuuza. Museveni ekibuuzo kiri nti gwe yakola oath otugamba otya mbunno ate security organs? Otugamba otya mbunno aba UPDF mulimu ab'empisa embi? Tewali wa UPDF yali akutte Bible n'alayira mu maaso gaffe nti ngenda badifendinga. Ebyo bibeera eri kabamba nga babatendeka, tetumanya ebyo byeyo. Publicly gwe okwata constitution ne Bible n'ogamba nze ngenda okudifendinga eggwanga lino. Naawe wakitegeera ddi? Era njagala otubuulire kitutte ebbanga ki nga batta bannayuganda? Kyatandika ddi? Wali luddawa? Bw'okitegedde, kuba wakitegedde eggulo, bw'okitegedde okozeewo ki? Baani abatta bannayuganda? Baani abasiba bannayuganda nga tebawozeseddwa? Museveni olowooza oyinza otuwona guno omulembe? Ebyo badde obikola generation eri ey'ababeesigye ya FDC. This is another generation, my friend. The big is a problem, too much problem here. Yes, too much is a problem. Toyinza kutugamba nti balala be babadde batta nga gwe walayira okudifendinga Uganda. Tekisoboka. You have the answer, you have the question to answer. Katweyongereyo maleyo egundi eyo. Tukomye ku lunyiriri olw'ekkumi n'olumu nga Mukama abuuza, n'ayogera nti ani n'ayogera nti ani eyakubuulira nti obadde bwereere? Olidde ku muti gwe nakulagira obutalyangako? Olw'ekkumi ansa ya Museveni yiino. N'ayogera nti
olw'e12 omusajja n'ayogera nti omukazi gwe wampa okubeera nange ye ampadde ku muti n'endya. Eyakola oath okudifendinga olusuku bwe bamukolera omukyala Bayibuli egamba bw'ava mu tulo n'azukuka n'alaba nga bamuwadde omukyala n'agamba wabula Mukama omanyi byenjagala. Ono Mama Ben bulijjo gwe njagala y'ono Mukama kyonkoledde kyekyo kyembadde njagala. Kati bamaze okulya omuti mu kifo eky'okwenenya bamubuuza walidde ku muti wategedde ddi nti oli bwereere. Wulira kye yaddamu anti ba security organs. Allahu Akbar. Ossa abantu Museveni watta abantu b'e Kasese anti UPDF gye wampa. Museveni wali enguzi anti Jim Muhezi gwe wampa okubeera minisita. Museveni wali eza COVID anti Diana Atwine permanent secretary. Babuuza gwe eyakola oath. Katonda takolangako oath na Eve na mukyala. Omuntu gwe yalayiza okudifendinga olusuku yali Adam. Yensonga lwaki yabuuza Adam. Ebya Eva bijja ate mu nnyiriri ziri eziddako eri emabega. Kati Museveni toyina bw'otugamba mbuno omukazi gwe wampa. Bikwataganirawa. Ekkololo lwe walayira ame komanda yalayira. Walayira ne ame komanda okudifendinga eggwanga. Walayira ne Okoth Ochola. Walayira ne Kandiho. Gwe walayira. Gwobuuzibwa yensonga lwaki naawe byonna obisiba ku Amini. Tewali muntu wa muntu ayinza kujja kutugamba nti Amini ye yanzitira omuntu wange. Bakandiho ab'ebiseera ebyo bye batta ne mubiteeka ku Amini. Museveni otuttidde abantu newe wabadde wonna wabadde wajjudde omusaayi. Bamikwano mu nsonyiwe. Waliwo essimu ezimu nga sisobola butazikwata. Now, okitegedde Museveni ssebo newe wabadde nkugambye neegaana nti saakombye ku ssukaali saanoonye ku ssukaali nga ssukaali andi mu matama ate nammwe saagala museke nammwe mwenna abamu ku mmwe ekyo kyabatuukako. Teri kintu kizibu kubba nga ssukaali, teri kintu kizibu nga kutta munnayuganda omusaayi gw'okugoberera. Museveni yabadde muswavu. N'omwana omuto akimanyi. Twakalaba abaana abato bangi aboogera nti Museveni lekeraawo okutta abantu. Abaana abato. Museveni tosobola kutugamba nti tomanyi batta abantu. Wakitegedde ddi? Sooka otubulire wakitegedde ddi? Wabadde wa? Mu ggwanga tobaddeemu. Mu ggwanga tobaddemu olyoka otugambe mbu n'okuboggolera obuboggoleza omuntu nga gwe wagamba mbu no simanyi tujja bagamba if you don't want I return simanyi ni what. Akakantu mukajjukidde nga Museveni agamba bwe tukugamba n'ogaana okutegeera nga tukwanukula nga bwe tusobola I will crush you. Mukijjukidde n'ogamba wawulira boogera nti bakubye MP n'ogamba wange leka nsooke nkole study. Nagenda okutuuka nga MP baamukuba nga bwe nali nkyagala ng'abaana bali bakuba baamukubira ddala mu bigambo byo. Kati otugamba mbu n'omubbi alina eddembe lye talina kukubwa kuba tetuli mu traditional era. Duli mu ba traditionals bo battanga bakubanga kubanga tebayina we basibira iffe tetukuba nga wayimira n'otugamba nti mwakuba MP. Kati bw'obanga weewaana nti wakuba MP, what about Emia boda Tata Eben? Munjogeza oluzungu. Olaba weewaana nti wakuba MP. Omuntu gwe gwogenda omusabe bajeti yo tomusaamu kitiibwa kubanga ba MP be bakuwa bajeti y'eggwanga bw'ona olitambuza. Bw'oba tosobola ba respectinga nga mwakuba MP zaake ne mumuleeta mu kooti ng'ali mu kinu, tayambadde saati, tayambadde ngatto,
talina gwe yabbye temwamukwatidde mu bubbi ne mumuleeta mu buswavu nga talina na vesti nti ayambaddeko ka vesti. MP what about Machete? Ate ne weewaana n'ogamba bali abasajja bakubye ba MP nga bwe nayagala nga bwe nabagamba kubanga era gwe watugamba nti bwe baamala okuntuusa ku kisaawe eggulu simanya Arua ne mbagamba muddeeyo nze ne nninya helikopita ne mbagamba muddeeyo mubakoleko nga gwokomandinga Kawuma naafa kati gw'obuuza omuntu atatya Munnayuganda Museveni we wabaddewo omusaayi gwe tewagulabye I don't know. Essatu gye wabadde oyambadde yabadde etonnya omusaayi gw'Abannayuganda. Gwe wennyini wabadde olabikira ddala. Bayibuli egambye bweti bwe baawulira Katonda ng'atambula mu lusuku ne badduka ne beekweka kuba kye baali bakoze baali bakimanyi. Museveni awulira enswagiro. Okwo kujja kwekweka ebyo byolaba byayogera ye Adamu we yeekwekera mu miti. Museveni yeekwekera mu public relations kati ajja okukola kagundi nga bwe yakola kali ak'enguzi najja n'atambula era gundi pressure yonna eyamulika ey'enguzi bwe yatambula n'alayira n'agamba okuddamu okukwata omuntu alidde enguzi covid yali tannaba kujja. Museveni sente za covid ziriwa? Sente za covid ziriwa? Uganda Airlines eriwa? Empya senkadde enkadde yo mwagirya gwe Sam Kuteesa ne Sali Musale mwagirya basa abantu bamanye ebintu ate kati nange mmanye ebintu era Museveni ekintu kyokka ky'osobola okunkola kiri aki kundeka n'embeerawo nga ndi mulamu kubanga ne bw'ononzita tikikola makulu kyokka ky'olina okunkola kinnume kundeka nga ndi mulamu naye ekyokunzita nakyo tekikyakuyamba. Ekiri wano gw'osaaga gwe Sali Musale ne Sam Kuteesa mwali Airlines enkadde empya gituwe enkadde twagivaako empya gye waakateekawo etannaweza gundi gituwe eri luddawa. Wabula owulira enswagira gundi emabegawo ozze kwekweka mu muti nedda ssebo teweekweka. Katonda yabuuza bano be mbadde nzija bulijjo ne mbasanga leero bali luddawa nti anti twekwese tuli bwereere. Ani eyakugambye nti Katonda abuuza Adamu abuuza Museveni ani yakugambye nti mu Uganda batta abantu? That is a question. Wakitegedde ddi era obaddewa nga batta abantu era baani ababatta? Ate abantu gw'okuza ate abantu gw'owa promotion erweru kati ali waggulu mu bire kubanga yatta ab'Ekasese baawozaawa. Wagambye kooti yokka yekkirizibwa okutta. Tubuulira ab'Ekasese baawolezaawa be mwaziika ne Katapira. Museveni nakugamba olina ekizibu naye tewampuliriza mu kusooka. Kakati bakubuuza ogamba security organs omukazi gwe wampa nga simukusabye bwe bamukuwa tewamweyanza? Wali mugambiddewo nti ono omuntu gwenzuukuse nga mulaba bulabi gwe simanyi ye muzzeeyo. Katonda yandimukoledde olusuku olulwe oba yali muzizzaayo mu ggulu ye n'abeera naye. Wasiima n'ogamba dino ly'eggumba ly'eggumba lyange gwe mubiri gw'omubiri gwange ye mwana w'omwana wange ye mukazi w'obulamu bwange. Katonda weebale kuyiiya. Kati bakubuuza gwe yakola oath to defend the garden kiki ekibaddewo mbu omukazi gwe wampa Museveni weesibe ebbiri ekikugoba kigenda kati genda osome awo ebyaddirira byonna bye bigenda okutuuka ku Museveni. Kikolimo kiramba kyakwata nsi yonna. Ekikolimo ekikuliko Museveni bye byeweekwekakweka mbuno oli bwereere kikyo ne famire yo n'omwana wo kutta Bannayuganda.
security organs over. Yes, agamba bamubuuza otabana Uganda security organs. Tewali security organs yagenda kololo nekwata gundi instruments of power nekola oath to defend the people of Uganda. Gwe kati ne bonokola public relations toyina wenna bwe guba mukebe gwa sukaali wagwe kunkumudde naye atulumala okulaba otubutu ne kungoye kwaze kujjudde ku sukaali mu matu muli mu sukaali mu nviiri muli mu sukaali wabula otugamba tewanoonya ku sukaali bayibandi politics nabagamba politics nja mubajjirayo eri mu badokita Wakida. Dokita Wakida ajja nakunnyonnyola ebintu n'abanga asomesa chemistry physics nomaliriza nga morning bullies ng'ekizibu si luzungu. Oluzungu olutegedde naye byayogedde tobitegedde kubanga bo politics waabwe wa waggulu awakubuulira UN simanya akubuulira biki akubuulira simanyi gundi French Revolution between biki ebyo tojja bitegeera. Politics afuga eggwanga tumuzza waka mu mbeera za bulijjo n'otumutegeera. Museveni wazze oliko sukaali ku ssaati. Njagala ombuulire security alert yabadde ejjirawa kiki ekibadde Uganda ekireeta Museveni okujja kuba byonna byeyogedde alinga omuntu yazze ku mbaga n'agamba banaye tugenda teekako omusika ku mbaga bateekako omusika. Yayogedde ebintu ebitajja mu biseera bye birimu. Yayagadde okwesiba ku myoga. Museveni nga tunaba kutubuulira myoga. Emyoga ojozezza kuyita mu bintu ebi mu myaka gya 96 wasooka n'antandikwa. Entandikwa nojo ngera bwatugambye nti wasooka mu Fronasa gwomu nojja mu NRA gwomu nojja mu UPDF byonna wabitugambye. Emyoga wajijja mu ntandikwa nogireeta mu bonna bagaggawale kati olwaleero myoga. Thank you so much my brother. The question tuwe entandikwa yakola kye Uganda bonna bagaggawale akoze kye Uganda. Welese creation operation ye myoga okyusa mannya ba actor bebo egundi yemu wabula okyusa mannya. Soko tuwe entandikwa ye myaka gye wasooka okuleeta wajiwa abantu bameka bagikozesa ki bali ku level ki bali ku level ki kati wabasanga ku level ki mu bugagga ne mu mbeera zaabwe eza bulijjo nobawa entandikwa yabasindika kyenkana ki era yakomawa bonna bagaggawale gwe watugamba operation simanyi creation welese alimu muganda wo njagala otubuulire kubanga watugamba ebyo toyagala babirye obiteekamu muganda wo kubanga mwakola mwenna omumanyi yatali mubbi. Welese creation ekoze ki ku economy ya Uganda oba ku agriculture oba ku trade mugundi zonna gwe wagiteeka soko tuwe gundi yayo esitudde bannayuganda kyenkana ki olyoka otuleetera emyoga. Entandikwa tojogerako Welese creation nti ye yawedde mwamukubiddeko ettaka naye ng'abadde agenda mu bajeti ya Uganda sente empitirivu kati oli ku myoga. Emyoga giri ludda wa Museveni. Nakugamba olina obuzibu ne generation eno generation si yaba Besigye. Chapter ya Besigye yaggalwa. Tugenda okuziika Besigye nga gundi yaggwa yabananga Besigye yafuba gyali. Nakoma kumulira mu byamizannyo ng'agira atugamba kakati ate ono Mike Arteta tajja kusobola kutendeka Arsenal kati omupiira gwa Michael Arteta guba gusaana kuddirayo ddala mu Everton kubanga mu Everton yakuba goolo 79 mu dakiika 6 Everton nemuwa omudaali ogw'ebyayi. Awe nakoma okuwulira Besigye kati njagala kukubuuza wamma gwe Museveni nakugamba oyina ekizibu kya generation eno ebintu byokola tubiraba. Yes iffe bireediyo byammwe twabivaako ne bi-TV era tojja tulabayo. Naye tutereka data mutukubye emiggo mu COVID-19 yisima
bloga wo akulirwa Nsereko MP wo najja nawe tugamba faba NRM temutunyumiza covid aba Museveni covid tatukwata ffe buli wamu tuyitawo buli wamu tukuŋŋaana covid tatukwata nga waliwo abantu by'amasasi ne mubatta lwa kukuŋŋaana lwa covid naye Isima n'agamba faba NRM tukuŋŋaana covid tatukwata Isima waali eno generation mukyagiyita y'abeesigye eno generation ya His Excellency Kyagulanyi twaddira ebintu ebitaali bya mugaso bye bifuuse eby'omugaso Museveni awulira enswagiro Museveni gume ekikugoba kigenda kukwata nkubuulira ate olaba kikwata Field Marshal. How about you? Olaba kikwata Field Marshal kigenda kukwata. Nabagamba Museveni abadde alina ekintu alengera wala kino ekintu Museveni kye yakoze teyakikoledde lwaleero akikoledde mu maaso akikoledde mwaka gujja oba ogujja mu bbanga lya mu maaso kubanga alaba ekimugoba kye yakola okutambula ku nguzi yali buli erinnya lye erifa agezaako okweyubula nga bwe yatugambye mbu ye yali mu Fronasa ye yali mu NRA ate yali mu UPDF alowooza ajja kweyubula nga bwe yeeyubulanga luli tokyasobola kweyubula noba nga toyina musaayi kuba n'amazzi g'onaaba ewuwo mu shawa oba mu bbaafu bakuterayo amazzi mu kadomola onaaba musaayi gwa bannayuganda ekyo ekyugi kyojja n'owuuta bwoti bwe kyova owulira nga kizito nnyo tekivaayo mu kikopo owuuta musaayi gwa bannayuganda kati gwe ne bw'onoogezaako okwerongoosa ne bw'onoogezaako okwenyiriza Museveni gwe kizibu kubanga tuwummuzza ba security organization obadde ogamba bayitirivu bajeno bangi abawummudde naye security organization ne zisigala nga zitta so ekizibu si security organization azituma you're the command of all armed forces in Uganda wakichenga kati gwe wagule mundu nolowooza okutta kwe kujja okukumalira ebizibu byo His Excellency najja n'akwata ebintu ebyali binyoomebwa n'atugamba bino ebintu bye bigenda okukola era nabadde nnyina kutandika nga neebaza bannayuganda temuva ku social media Museveni ekimugoba akiwulira mu lusuku kyova olaba nga yeekweka mu miti yagula emundu ngalowooza ali tukuba masasi tuli ku masimu kiswagira awulira enswagiro emabega we Bayibuli egambye basooka kuwulira nswagiro ngo tannayogera kigambo bo ne beekweka era bwe yababuuza baamugamba tukuwulidde ng'otambula tukuwulidde ne twekweka Museveni ekitambula akiwulira ayinza n'okuba nga ye yatuuse ne ku mutendera gw'eddoboozi lye lyamubuuzizza nti owange wategeera oli luddawa nti nekwese wano mugundi mu covid ani yakugambye nti no bunyikito bwekiri nagamba anti security organs ze wampa yaze kudda mu ddoboozi lyawulira mwenze nnyina bwino mukimanyi nti omwana wa Kasirye Gwanga eyakolagana ne gavumenti okutta Kasirye Gwanga yagweddalu mukimanyi nti no bamuzizaayo mu Amerika nze bwondaba dduka kuba kati nze tikyalumbuye owookubiri omwana wa Kasirye Gwanga gwe yayogerako olunaku lwe yali annyonnyola Danistan Busuulwa eyakolagana ne gavumenti okukwasa kitaawe ne bamutwala embuya ne bye baamukola kati mbimanyi omwana baamuzizaayo mu gundi mu Amerika okuva kitaawe lwe yafa omwana yayonooneka paka n'olwaleero baamuzizaayo e US awakana ngamba nti oyo omwana wamulabyeko e Uganda kati nze bwondaba dduka Museveni kyolina okunkola kiri eki kundeka mbe mulamu ate ekyokunzita ojja kuba okoze bubi nnyo ojja kuba owedde ekiri wano n'ebya Kasirye Gwanga byonna mbimanyi tikyalumbuye bulijjo abyogera nga mbiyita byakusaaga anti wajjeeyo olumbuye kati weesibe ebbiri ate n'erumbuye ajja ate nga toyagala kufuna bizibu bisingako making sure nti lumbuye omukuuma nga mulamu kubanga bw'omusimba bwe kakutanda n'omusimba
ogenda kukungula omusiri gwa lumbuye muganda wange. Enkuba egenda kutonya lumbu yakule, lumbu yamulise, lumbu yakungulwe. Gwono omanya gy'onodda lumbuye. Making sure tokkiriza ensigo ya lumbuye okumera. Walabe yakawuma. Walabe yakawuma wasimba kawuma. Olabe kyakuvira mu kawuma. Gezo simbe lumbuye. Ogenda kulaba omusiri gwa lumbuye nawe weewuunye. Anti musimbe ojja kulaba. Nkugambye mutabani wa story ya Kasirye Gwanga yonna entuufu ngiina wano ate n'abantu bazirina. Nkugambye mutabani wa Kasirye Gwanga baamuziza ye US yagwa n'eddalo. Museveni okutta siye solution eri bweti wayingira mu mulembe ogutali gugwo. Si mukazi gwe mbu omukazi gwe wampa. Ekyo ekibuuzo mukiraba kikwatagana ne answer ekibuuzo kye bamubuuza. Bamubuuza oli bwereere, ani yakugambye nti oli bwereere era wakitegedde ddi mbu omukazi gwe wampa. Eyo ye answer y'ekibuuzo. Museveni ebikubuuzibwa birala mbu security organs nga juzi wano gwe wabasiima nogamba oyo yenna ali mu bitongole by'obwekwerinda tagenda kukola kyoyagala agenda alunda embuzi nga gwokyogera atagenda kukola by'omugambye agenda alunda embuzi. Wali omugamba kola biki? Wali omugamba kola biki? Edda twakolanga bwe tuti omuntu yakunyiza twaddange waka ne tuzza emisango oba oli awo taata najja. Olinga abadde ajja kati n'alyoka akwegayirira just Kalyonso n'alyoka ajja n'agamba naawe wirerekano ng'omanya kati Museveni otusse otujogedde ebbanga. Mukamba bulire waliwo ekigoba Museveni mukyamulaba nga afuluma ebweru w'eggwanga. Golowooza yagenza okujja okwekweka mu miti musiru. Ali mu miti awalampa mbuno yeekweka anoonya bikoola. Ekimugoba waliwo ekintu guleka waliwo ekintu ekigoba abantu ba NRM bonna n'abantu ababadde Museveni ku lusegere. Kibagoba ate ekiwulira kati Mukamba weeyo kimu kuba kati kiyiseeko ebbanga. Nkimanyi nti tebagenda kunnyigira nga nkyogedde. Ekintu ekibagoba tekigoba Museveni yekka. Kambabuuzeyo ekibuuzo. Mututte ebbanga kinga Bebe Cool temumulabako ng'alinnya ennyonyi. Oyo Bebe Cool ayinza n'okufa nga tazzeemu kulinnya ku nnyonyi. Ekyo mubadde mukimanyi. Bebe Cool ayinza n'okufa nga tazzeemu kulinnya ku nnyonyi okuggyako helikopita ya Museveni. Guno omutwe bw'ogulaba dduka. Oyo ekitongole kifuga ennyonyi z'ensi yonna tekiyinza namukkiriza kulinnya kuva Uganda genda gwa Rwanda. Oyo alimu reedi. Nakisirikira obwedda leero kankyogere. Do you know why? Kyagulanyi tebamuwalampa. Museveni n'abasajja be bawulira enswagiro. Museveni yajja luli kino ekintu nakibagamba mujjukira nga Museveni agamba mbuno asaze cost cutting parliament tegenda kuddamu kutambula. Yali adifendinga abantu be kubanga buli awatambulwa walina genda ba NUP. Kati ng'ovudde ne mu byobufuzi Bebe Cool Katonda bw'atamuyamba ne bamusiba myezi oba myaka bwaka ayinza obutaddayo kulinnya ku nnyonyi. Ebyo bye yali alimba mbusimanya ambasada wa Tibbi addemu atambula agende mu Tibbi tulabe. Atambula agende just kuwalampa ssuubi wa Bobi Wine kumupositinga mbuno wuno afuluma eggwanga. Nkyogedde just ssuubi yawalampa Bobi n'amuwalampa ebbanga najja walampa ssuubi. Iyo family erika amafuta bw'ogiraba yimirira. Bw'oba osobola dduka mangu nga tebannakulaba ayinza obutaddayo kulinnya nnyonyi obulamu bwe bwonna n'omwana we n'omwana w'omwana we kasita obeera sali.
enswagiro eri mu lusuku Edeni baba bawulira enswagiro bali mu kunoonya miti wakwekweka banoonya bikoola ebiziyivu bababuuza abange muliwa nti twekwese mwekwesewa ani abagambye mwekweke kiki ekyatuuseewo mwategeera ddi nti muli bwereere mmwe temugeza ne muva ku Twitter temugeza ne muva ku Facebook temugeza ne muva ku social media buli kintu kyolabye kiteekeyo olabe bagenda ne bajja ne bagamba kale abaana ne boononera obudde ku social media kye tubakola bakiwulira Museveni yagenza okujja okutwanjulira omusika ku mbaga mulowooza yabadde kiki omuntu najja ku mbaga ya munene agamba bannaye muleete ekibbo n'effumu tusumike omusika essaawa eno oyo omuntu ku mbaga basumika yabadde atubulira security alerts zaaki mbubakuba abantu omwaka oguwedde oyo kitubuulira kati awulira enswagiro n'eddoboozi limubuuza ekibagoba mukimanyi abantu abo nga bayonoona ssente zaffe n'ebweru buli ssaawa Museveni ali ku nnyonyi muwala we ali ku nnyonyi mutabani we baani bali ku nnyonyi babbebekulu bali ku nnyonyi nkugambye ebbebekulu ebyo bye yatiisatiisa nga bamunyiga wano musimanyi kakati oli ambasada wa TB takyasobola girinnya ate ekyo mubadde temukiwulirangako wantu nkisirikidde ebbanga nga kinjo ky'omutima paka lwenkyogedde Suubi kakati Suubi bw'aba ayokya kati olwo kitaawe era ajja kukoma ku ya UPDF eyo ya UPDF asobola okugirinya n'agenda kuwalali Kasese tayinza gwa Kenya tasobola gwa Rwanda bw'aba asobola afulume ebweru mulabo baalikomawo afulume just agendeko e Burundi tulabe oba alidda ekyo kibadde kinjo kya nkomyawo ebirala kambireke ate omanyi bigenda n'ebinjo kya nekyabika nekifuluma kati oba ate bagenda kuŋŋamba bati bagenda kuntwala mu disciplinary committee ya Tikyalumbuye ate ekirungi taliiwo ate nga kibi Museveni nkubuulira amagezi gano nkuwadde gabuwa togeza n'osimba Lumbuye nkubuulira kubanga omusiri gwe ojja gukungula ojja guwulira making sure nti omuprotectinga wonna waali abe mulamu kwogeza n'omusimba owedde gwe buli muntu yenna gwolaba nga alina kyakumanyiiko olina chance emu togeza n'omusimba muleka abeerewo nze nabagamba abasajja kye baali balina okukola Yesu abaali tebaagala Yesu baali balina okukwata Yesu bamuteeka awo bamukuume nga mulamu kale ekereziya agimenya agizimbe mu nnaku 3 singa nolwaliro Yesu wali senga ebintu byakona bali mulese n'afa bibye naye bo ne bamutta kumbe bamutute mu destination ye oyo Lumbuye bwe kakutanda n'omutto olw'eggwanga lye omusiri gwojja guwulira ogwakawuma mpola omusiri gwakawuma n'olwaleero okyakungula kawuma kati linda Tikyalumbuye ojja muwulira ebibala ojja bikwasako egi nkubuulidde obudde bugenzeeko katusabe ebisigadde tujja bitandikira awo ebisigadde tujja bitandikira awo naye Museveni owunya omusaayi otonya omusaayi otunula musaayi oyambala musaayi buli wootuula musaayi onaaba musaayi onywa musaayi olya musaayi tutawana kutugamba security organs tutawana ebyo mbu omukazi gwe wampa anti UPDF weesibe ebbiri ekikugoba kigenda kukukwata katusabe Mukama Katonda wa Ibrahimu ne Isaka ne Yakobo nkwebaziza olw'olunaku lw'olwaleero Mukama nkwebaziza olwo programu eno Mukama ne Bayibuli Mukama watuwa Bayibuli weebale ffe tugenda gisoma ate tutambulire mu kigambo kyo Adamu yalina kukola bw'ati Mukama tusonyiwe twalidde ekibala
naye oli Katonda w'okusaasira n'okusonyiwa tuweeyo kyansi endala tuli bwereere. Ekyo singa kye yakola yalisonyiyiddwa wabula yeewozaako anti wampa omukazi nga simukusabye. Mukama Museveni atusse mu kifo ky'okwogera amazima nti nze nabatuma atugamba security organs mulimu indisciplined individuals. No, you was a cause, you was a problem, you was a problem of Uganda. Yes. Mukama ekibonerezo kyewawa Adam nekimukwata n'olwaliro nga naffe kyatukwata watuwa buwikisa okukivaamu ekikolimo kya Adam. Ekikolimo kikwate mu 7 ne generation ze zonna. Kubanga mu 7 eyo omusayi gwa bannayuganda ate ne yeewolereza mu security organs. Ekikolimo ekyo nga bwe kyakwata mu 7 ekikolimo kikukwata mu lubuulo tegenda kuddayo kuvayo mukulembeze yadde class monitor yadde head prefect taliddayo kuva mu DNA eyo. Balifugwa balifa momboze DNA eyo erisanguka ku nsi ng'ensi ekyaliwo generation yo yonna neggwaawo balifanga bato. Eno bino ebigambo biri mu kitabo kyaba Samwiri ekisooka nga Katonda akolimira generation ya Eri Phenecans namugamba mulifa bato muli bamomboze mulisabiriza okufuna ekyokulya. Agamafuta gennyini gennyimiriddemu Katonda ge yayimiramu okukolimira Phenecans ne baganda be ge mafuta gennyimiriddemu mu 7 ne generation yo ekikolimo ekyo kibakwate. Generation yo balifa bato balifa momboze teriddayo kuvaamu mukulembeze teriddayo kuvaamu mukulembeze mu famire yo. Lwe tulinoonya okubaako gwe tukola ebyekisa aliba mulema nga Mephibosheth in the mighty name of Jesus. Ekikolimo kikukwate kubanga walemeddwa okudifendinga olusuku Edeni ate weewolereza. Gwe yakola oath n'ogamba ogenda kudifendinga ekituufu ekyokukola okimanyi wakyogedde nti tebalina kuboggolera munnayuganda nga gwe wennyini gwe watuboggolera gwe wennyini gwe watusuubiza okutukulashinga gwe wennyini wagamba ojja kutumalawo n'otuuka okutta abaana abato myaka 20 myaka 14 Sky Soldier n'omusiba nga tanawuza na myaka gisibwa. Waliwo oli omwana yakaaba ku mmotoka ng'agamba waakire mu nkuba esasi n'osiba omwana w'abandi omuto mu 7 agamaziga gayongere gakukwate. Omusaayi gwa bannayuganda abosse Mukama agurapinge bulungi ng'essala yaffe bulijjo bweri agukusibe mu bulago. Ekivundu ky'emirambo gyonna gyose Mukama akikwata akikusibe mu bulago gwe n'ennyumba yo gwe n'abaana bo n'abaana b'abaana bo bakigabaneko. Adamu yakigabana n'abaana be bonna ne batuuka n'okwetta. Omwana natta munne kyekitala kibeere mu lunyiririrwo tekivangamu paka lwe muliggwaawo ku maaso g'ettaka. Gwe ne generation yo balifanga bato ate nga momboze nga bamasikini okubeerawo balisabiriza busabiriza. Obugagga bwonna bw'okuŋŋaanyizza bulitwalibwa obwa Sawulo bwatwalibwa. Yali alina ebyalo nga bakiyita ekyalo kya Sawulo ekibuga kya Sawulo. Olwaliro ekibuga kya Dawudi kikyaliwo ekya Sawulo kyavaawo. Isirayiri waliyo ekibuga kya Dawudi. Obugagga bw'okuŋŋaanyizza nyina records ez'ebyobugagga bye mulina nga buli kimu mu Uganda kikyo. Bannayuganda twasigalirawo eyo vidiyo ngireeta. Buli kimu kyammwe ebifuluma eggwanga n'ebiyingira byammwe records ndi mu kuzikuŋŋaanya byonna mbiyina. Hostels zonna zammwe obusuubuzi bwammwe obulimi bwammwe services zammwe ennyanja yammwe amataka gammwe obugagga bwonna nga bw'obukuŋŋaanyizza bwe bujja okugenda. Sawulo yali tannavunda ng'ebintu babitutte. Dawudi abuuza mu nnyumba ya Sawulo waliyo yasigalayo tumukole ebyekisa tumuddize n'ebimu ku byali ebya jjajjaawe nga waliyo mulema Mephibosheth.
in the mighty name of Jesus ewuwo ne Mefibosesi tajja kubaayo kubanga wenna obunya omusaayi ojjudde omusaayi ate weegaana mu kifo kyewandyenenyeza oli mu kwewolereza wandizze n'ogamba bannayuganda mu nsonyiwe ebyembadde nkola mbadde mbikola naye mu nsonyiwe lwa bulungi bwa ggwanga ekintu kyammwe nkitadde muddeeyo mulonde twandikusonyiye Museveni twandigenze nze nandigenze nendaba mama wa ssente ne mugamba omusajja musonyiwe atwetondedde nandigenze wa Ssaalongo taata wa Kato nandigenzeko ebusoga sigendangayo nandigenze neŋŋamba abazadde ba Mutyabule nti omusajja mu musonyiwe atwetondedde oli mu kutugamba omukazi security organize Museveni ekitale ekyo kibeere mu nnyumba yo omusaayi gwonna gw'oyiye okuva mu 7 nga bwe watugambye Mukama agukwata agurapinge bulungi aguteeke mu bulago bwo ogwambale nga nekeresi ekivundu ky'emirambo n'obuzito bw'emiranga obuzito bw'amaziga bannayuganda ge bakaabye Mukama abirapinge abikusibe mu bulago gwe ne famire yo mu linnya lya Yesu b'osudde mu nnyanja b'oliisizza goonya b'okazizza obukaza b'osaanyizaawo obusaanya b'okubya amasasi b'oziise nga balamu byonna Mukama abikwate abikusibe mu bulago gwe ne generation yo balifa bato nga mombooze ate nga basabiriza mu linnya lya Yesu ekyo nakyo nkimaze ate Uganda erina okulaba ku zziga ly'Omuseveni ng'otonnyesa ezziga tulina okulaba ku zziga lyo nga litonnya one day one time Mukama nsabidde n'abalwadde bonna bannayuganda bayita mu bizibu bingi bannayuganda twasaasaana all over the world Museveni yagambye bannayuganda bonna bali mu Uganda teri munnayuganda ali bweru Museveni ekyo kye wayogedde abaana bo balisaasaana generation zeeru zirisaasaana baligwawo nga tebali mu kitundu kimu Mukama nsabidde abalwadde bonna basaasire basisinkane mu linnya lya Yesu waliwo abantu abalina endwadde ez'enjawulo Mukama waliwo abafuukuka ensusu bakyala oba abaami ensusu zaabwe zaafuukuka zibasiiwa zigagambuka zirina embeera gye batategeera mu linnya lya Yesu mbasabidde okusumululwa okufuna sikini empya mu linnya lya Yesu nsabira abalwadde bonna okuwona nsabira ababanjibwa Mukama batemere kuba watali kkubo waliwo abalina bye batunda nga bagala kutunda ebintu byabwe basobole okudda engulu mbasabidde mu linnya lya Yesu ebintu byabwe bitundibwe waliwo ayina ettaka nga yatunda ttaka lye awulira lye ligenda okumuggyamu eno embeera Mukama muleetera abaguzi waliwo ayina ekintu kye kyonna kyatunda Mukama muleetera omuguzi akitunde basobole okubanga bava mu mbeera ze balimu Mukama waliwo ate oliyi nga talina nakyatunda ali awo alinze ekigambo kyo kitonde nga bwe twasomye eggulo ekigambo kyo leka kitonde ekyo kyawulira kyayagala asobole okuva mu eyo embeera Mukama sisinkana bannayuganda twasigala ku gwe wekka gwe twasigalako gwe twagala gwe tumanyi Mukama jangu osisinkane bannayuganda tuli mu mbeera ey'ebitositosi bitukutte Bayibuli Dawudi atugamba nti bwe yatuuka mu eyo embeera wajja n'omusitula mu mbeera ey'ebitositosi n'osimba ebigere bye ku lwazi Mukama ekyo kye twagala jangu ositule bannayuganda mu mbeera ze batubiddemu obajje mu mbeera ez'ebitositosi osimba ebigere byabwe ku lwazi mu linnya lya Yesu Omwana Katonda Ayinza Byonna tikyalumbuye tumusabidde yonna gy'ali Mukama mukuume ayitewo mu linnya lya Yesu Omwana Katonda Ayinza Byonna Mukama nze nkimanyi osobolera ddala Mukama osobola okukyusa enkwe z'abagerengetanya tikyalumbuye tumusabidde wonna waali Mukama ate baamututte wa Bayibuli egamba ne mu nnyanja gy'oli wansi mu magombe gy'oli mu bibira gy'oli Yobu yatugamba gwe tebakwekweka kakati ate banaamukwekawa wootali wonna waali tumusabidde musisinkane Mukama bw'aba yakubwa munyiga ebiwundu bw'aba yamenyeka muyunge kuba gwe Katonda ayunga abamenyese kyonna kyayitamu Mukama beera naye muwanirire mu linnya lya Yesu mu bunya bw'empologoma zikwate ku mimwa tezimulya
mubatemu abamwetoolodde waleme okubaako baleme okukoma ku bulamu bwe. Wagamba setaani akwate ku Yobu nga bw'ayagala, naye omwoyo tagukwatako, tageza n'akwata ku mwoyo. Byonna byamutukako, Yobu yasigala mugumu. Tikyalumbuye yonna gy'ali, tebakoma ku bulamu bwe, tebakoma ku mwoyo gwe. Mu linnya lya Yesu tuliddamu ne tumulaba nga mulamu, najja n'aweereza. Ekitiibwa n'ettendo tujja kwongera obikuweerezamu, okubikuddiza Mukama, era tunaakwebazanga ennaku zonna ez'obulamu bwaffe mu linnya lya Yesu. Ekitiibwa n'ettendo tubikuddiza Mukama, abantu basinkane bali mu mbeera enzibu. Waliwo abazadde ng'abaana baabwe babadde babaweerera buweerezi basaries. Mukama, abaana baabwe babagambye tebagenda bawa basaries, naye oli Katonda ateme kuba watali kubo. Omusajja oyo omwana we bamuddiza ebbasale ye, omukyalo oyo omwana we bamuddiza ebbasale ye mu linnya lya Yesu. Waliwo n'omulala ng'abaana be takyasobola baweerera. Gwe Mukama eyampeerera, weerera abaana abo Mukama. Mukama wampeerera n'ensoma, Mukama wamma weebale. Certificate zange nziyina, buli kimu nkiyina. Ne kuwa president nsobola n'okwesimbawo. Naye nga gwe wampeerera. Baako omusajja n'omukazi gw'okolera ekyamagero ekyo Mukama. Abaana be bagende basobe mu linnya lya Yesu Mwana Katonda ensi byonna. Amiina. Gwaleyo ng'oyagala kwenenya gamba nti ayi Mukama, olunaku lwa leero mpulidde ekigambo kyo, nenjatula n'akamwa kange, nenzikiriza n'omutima gwange, nenjatula n'akamwa kange. Ndokose Mukama, ndokose. Mukama, nzikiriza n'omutima gwange, nenjatula n'akamwa kange nti ndokose. Mukama, ndokose. Mpa omwoyo omutukuvu annuŋŋamye. Sangula erinnya lyange mu kitabo ky'okufa, oliwandiike mu kitabo ky'obulamu mu linnya lya Yesu. Amiina. Mukama bawa omukisa. Mwebala okuŋŋumiikiriza, mbeera ntaataagana bwe nti ngenda kufuna essimu endala nsobole okwawula bino ebintu. Line ngiteeke ewalala, WhatsApp ngiteeke ewalala, kubanga ate n'eri endala yajjula, kati ngenda byawula nsobole okuba nga wembeera sitaataaganyizibwa. I'm sorry for that. Naye mwebala okuŋŋumiikiriza, mwe bange muŋŋumiikirize paka lwe naakivaamu. Katonda omulungi ow'ekisa abampeera omukisa era abakole bulungi, mbaagala nnyo. Mweraba. Sigadde nze Espia Simowire. Enamba yange nga bulijjo yeeyo, YouTube channel yeeyo, Simowire Bible and Politics. I love you all. Take care. Mwagale nnyo Mukama, ne Mukama ajja baagala. Bible egamba bwe mukyuka ne mudda gye ndi, nange nja kudda gye muli. Bwe mulikyuka ne mudda gy'ali, ajja kudda gye muli. Mukama abawa omukisa. Mweraba.